Finally Flona has temusula. Daya webali nnyo kunkwata. Bana kibalume. Naye gwe Daya. Osanga tunyumya kaboozi kapoti kwamu. Nga mufaanaganamu. Byogera kanyarwanda nnyo kano naawe alande nnyo. Flona. Wanjumu. Omanyi Flona ono. Akwagala nnyo. Nkimugambye naye nsoose kugamba bodyguard nsaba ntuuke. Twagende Dubai Flona. Akubuulire manager wa Flona yaŋŋambako yakubira manager wange essimu ngaze by the way sikumanyi like I didn't know, I knew the song but I didn't know you. Kansooka ennyo genda yagala Spice. Omanyi mwana ezzala walibaawo nga twakajja Spice yankabya amaziga lwe yanyimbira happy birthday. Yampeeza video. Flona. I'm telling you. Yakola atya? Yanyimbira happy birthday song. Nangamba wow, she's a big lady mweno industry. Naye kyemuyigirako Spice yeetoowaza. Mu butuufu njagala mbenga. Flona lokaaba, Flona omanyi okaaba. Flona omanyi okaaba. Just happy to meet you. Bambi, nitekitusa. But I'm so happy leero. Omanyi yakubira Roger. Mr. Richard. Waliwo omulala. Eric. Selector William. Bambi namugamba mwala wange birthday yankya naye njagala tumukoleyo ka surprise. Akwagala nnyo just mwimbire ka birthday. Nemubuuza yaani. Ngerinnya sirimanyi nengenda nenkebera ku YouTube. Then I found a song nali njagala ennyo. One of the songs nga byo nziwulya naye nga simanyi niluyimba. Nemugamba ngenda kakola kati. So I did the I was waiting for this time to say thank you for the love. Alan omanyi naawe gwe kati olaba Alan byayagala obuuza simanyi. Saawa eno ya dream. Omanyi woolabira wooyogerera oyagala ki? Nze Spice omulaba. Ogera Flona totya. Kakolabo. Ajja kumpa kolabo tujja kyogerako. Our managers are friends. Yes. Kati awo tujja kologwa. Oyagala nnyo bavubuka banno. Olaba Daya wamiitinze Kato. Kato bana yanyimbidde oluyimba. Yakuyimbidde? Nga muli mu Diana, simanya nkulabamu abalongo. But it's a nice song. Era nanyumiddwa. Yeah. Flona ku stage kwali ne music we. Bigambo kibi wali obaddeko nga Flona. Of course. Ate wali obaddeko n'akaviiri nga ka Flona. Kaite kanyumira nze ngaze. Naye kamunyumira. Daya. No, it looks good on her very much. So Flona is very good. I mean, nze na falling in love with that music nga simanyi linnya simulabangako. Era nengamba manager wange nemugamba mwala ayimba bulungi bannange. Selector yaŋŋamba. Yes. Bannange omuwala ayimba bulungi bannange. Like I'm her fan even before meeting her. Actually, okusasa ndowooza osooka omulaba. Actually, yes. But nayagala music way. Ogamuli okusoosa omulaba face to face. But I've seen her of course social media. Leka nkubuulire. Luli nali kusala amalodi. Otambuza bigere. Nga nswala okuvaayo ngende kamotoka ke waali. Nga wali opromotinga Chipa. Yes. Ngagenda nembera mundabirwamu nagwerayo Batman. I'm excited. I just mbambi ebiseera ebisinga abayimbi abanene tuba like tetunoonya mboba you're following but we want to be your friends. We want to learn from you. Kuba tulina ebintu bingi bye tufeesinga nga ekintu kyendaba leero Spice osobola okunyamba no you can do it this way. Yeah, okubeerako naawe I'm not looking for your following but your guidance. Kuba mwatusookayo. Yes. Byanguwa. May I always tell people, tebiseera ebisinga bweyogerako n'omuntu probably akusinga experience ayinza wati akusinga birala naye ng'abaddeyo kale mu industry before you alina kyagamba maybe ensobi gye yakoleramu gwe tojja gikola naga omanyi nze nakola bwenti ne bwenti naye kyampisa bwe bati naye gwe tokikola yita wano bwe bati aba akuwonyezza ebintu bingi so it's good okwebuuza ku bantu omuntu gw'olowooza nti omanyi omuntu ono abaddewo before me maybe they know something I don't know. Kubanga nange wenjagala okubuuliza ekibuuzo Daya.
Banange omanyi ddala bw'ogamba nti omuntu ng'abaddewo before you then n'omwebuuzaako nange njagala okubuuza omanyi omanyi Daaya saaliwo nali Dubai Daaya twabalaba nga mwekuba obwamani shiba kati naawe nga bw'ogambye oli yaliwo before you kati mwanyumya biki bye mwanyumyako nali followinga nali live Spice said you're my mentor. That means alina bye yamuyigirako munno tomuchunya nnyo Alan. Oli yabifuna yabize. Naye bambi naye alina bye yaŋŋamba like bujjo tumutosanga naye nga tufunangako one-on-one talk eri so long. On that day of my EP twayogera nga ne pate ewedde. Tebiri ku kamera. Yes, era naŋŋamba we can always meet in case onakyo neebuuzaako. I can always guide you, I can tell you choyagala questions. But chewebuuza ku industry because me ndoza nabyendabye so far byotanalaba which is true. So era ina bye yaŋŋamba bingi ne ŋŋamba okay nembinootinga. Era nimanya wano sijja kukolawo nsobi kammanye ekyokukola okitegeera. So it's good to make friends, get to learn, know what they know. Nawe nabo bakuyigiriza kye bamanyi. Zaamu abawala abate amaanyi kuba kati ssaawa zino gwakwatidde omumuli abaana abali mu age 20 paka ku myaka nga 34 naddala abaana abo baagala okuyimba bangi tebazimba mutima kituufu kyekyo nze kyemmanyi Alan nti akaseera k'omuntu kaba kaseera ka muntu ate buli lwokkiriza ekituufu ofuna emirembe mu mutima Spice yaliwo Daaya ebigambo ebisembe ebigenda eri abaana abawala kikulu kanzikatiriza ensonga ya Frona era Frona let me tell you something tononoozanga bintu bya mutima just be yourself do your thing olugendo luliko nga ggwe mukama kye yakutegekera buli kimu kigenda kubeera ekikyo era ekitali kyo tekigenda kujja gy'oli mukama bagamba ojja kukola concert ez'amaanyi ojja kukola ennyimba ez'amaanyi people will love you they will and your people will be your people abange bajja kuba bange okitegera like ensi nnene ffenna to shine nawe osanga mwana omuwala ng'obujja mulinga obujja n'azimba omutima Spice is doing this but why can't I have this Spice is driving a Range Rover why can't I you know but then there is your time akaviri kangende nkasibe nenga onyumira kashoteya kati zo bazi neno it looks good on her but I can't do it nyuma I can't nedda ya kaviri kano ani akakuttema olwayo ng'onyumye nnyo Alexima nagala kudda abalabi yo babakiraba mwambadde black I love black so much I think black awabeeru kola nsobi bw'oyambala black yes kale tweyanza kale Alan kuba munyumye muli bakyala balungi era mwena mbagaliza kayima atakayima waliwo by the way waliwo some guy ku YouTube yagala nakola story awo nateekamu Frona musimanya Frona akola bwati ne wanagigwako nga bonango tambula YouTube scrollinga nenga manager wange nengamba ne lwaki abana banoonya views ku YouTube basula career z'abantu abatandika kyengenda okugamba mukubira namugamba stop doing negative stories ogamba buno Frona Smart Spice amuwala nasima yamunyigidde era guy najjayo video namugamba if you're pushing Frona that's nice mu pushing ne tomukulukunya ku muntu mala ate mu bubi okitegera maybe say Frona met Spice kirungi kya manager Roger Spice simanya akola bwati Frona atamwagaliza no way it's very wrong ate babikola for news for likes for views that is news but just simanya omanyi sitera nnyo kuba social media bingi ebintomedde mu kabanga kano naye ndowooza obutabaayo nnyo kutokosa nnyo antokosa naye Alan buno bwe bujulizi obwenkya batulangidde obutamanya kuyimba sente baziteeka mu nnyanja nvundu naye obwo bwe bujulizi obwenkya man fe weetuli tukyasabula atafaayo kanjogereko ne management ya Spice ndawo bawe omusajja nga akwagala nnyo anjagala gwe kati nze kankubuulire nze ŋŋamba abantu nga si byakusaaga omanye ekintu mulamu kyensinga okwagala nze I hate hypocrisy ala nemba sikwagala ontegedde ono kyali wange namwekulukuunyaako nange paka bwe nafunayo bufollowing bwe nafuna
neŋŋamba ono simuta. But it's okay, Alan. Kirungi okulaga ensi kikyoli ate kikuwa emirembe. Ate sigamba nti bwe mbeera naye saagala Bayimbi naye obeera ne kyaliwo. Kyaliwo mu lo. That's why they say a best friend. Era njagala okutumira ku mwami Mr. Richard Kisuze Kanso nti tuli ne Flona wamu ne Spice Diana. Ne Selector Williams tumutumidde tumwagala nnyo. Naye ngeno interview okusinga njagala giwa Kanso. Ku Selector Williams. Selector Bambi nga buli lwantimba simanya amaka bwe gabeeranga. Naye taata webale guma n'ogamba nti olina pushinga Flona. Because of him. Yeah, yes, he called my manager. Nange nangamba koleka video ka Flona for her birthday. Flona mwana munaku teri amukolera birthday wishes. Simunaku. Spice ne mukazi munaku ninokola nnyo. Ono yali waiter. Ali mufumbiro. Spice, you don't know my story. Munange najja kusiyarake. Nedda. Eyo ya lulala. Eyo ya lulala. I'd love to hear your story. Tujja kuyita ku Salama Road. Alani munange ntwalewa Spice teweyagali. Salama Road we tujja okubeera. Kale Spice Diana kafuna obujja tasobola. Wana Daya. Bannange nkubira ekikopo bannange. Webale nnyo Daya. Webale nnyo webalire dda kakati. Nice meeting. Kakati Daya. What? Abantu ba signing out obagambe.